oluvannyuma lw'okulaba ebyabadde ku matikkira ga baffe ku birthday ya baffe simanyi oba Katikkiro asoma kye bayita social media ekaaba omanyi damula kyeki damula kyeki damula gwe muggo ogw'obuyinza obuyinza obwo twabumuwa akole ki alabirire baffe kubanga ye kabaka waffe ow'ebweru kati be ssente z'ettofaali twaziwa kubanga Ssaabasajja takola Ssaabasajja takola ffe tukola ne tumulabirira kakati embeera gy'alimu lwaki tavaayo n'abuulira abaganda nti yeno Ssaabasajja ali mu mbeera bweti omanyi abantu abasinga obungi tebagala kyogerako tebagala kyogerako tibona akyogerako bwe ndiba nina ensobi gyenkoze bali banajja neneetonda naye tukaaba no embeera gye tulimu olwa Ssaabasajja nze ndi Muganda neddira ng'ombe taata wange Ssenkungu Charles tobuuza maama wange Nakitto Kasalina wange eba muzaala Gomba kati kino kyenjogerako kinkwatako butereevu ng'Omuganda Katikkiro oli kuki ate era bw'oyogera ku Buganda kyekikola Obuganda ge mawanga amangi naye nga geegasse wamu bwe Buganda sijja kulimba tuli mu nnyiike tuli abamu twagadde okulya ne kigaana twagadde okulya ne kigaana lwa nsonga y'abeene bano ababaka ba paalamenti abawoza tusoosowaza Buganda tusoosowaza nsonga za Buganda ensonga ettaano bwe baba bagenda mu bululu bonna ne beeyiwa ewa Ssaabasajja ne babemberera bwe batinga oba nziyite ki ekibemberera ne babemberera naye nga tebalina nsonga ze basoosowaza teriyo ayogera bonna basirise teriyo ayogera ababaka era buwonye ng'akalulu twakabawadda mubadde mujja tugwako bantu owamwe si ffe twogera kati kuwa Buganda we Fort Portal situmanyi mbeera gy'alimu naye Katikkiro ffe tubadde tusaba aveeyo abuulire Abaganda embeera Ssaabasajja gy'akola ki ye etuuka ete embeera okusajjuka okutuuka kwekyo ffe tetuswazibwa ne tuswala omukolo gwawedde buli muntu n'akwata ku ttama nga era gwade kugenda maaso nga buli mwagamba no ekyo kino tujja kyogerako bwe tunaaba tulina ensobi gye tukoze tujja kuvaayo twetonde naye mu mbeera eno Ssaabasajja mpozi nga waabamu naye bw'aba waffe ffenna ng'Abaganda ffenna kye tukwatako tuyiseemu akabbo tulabe nga afuna treatment y'ekika ekyawaggulu buli kimu Ssaabasajja akirina akirina kubanga ffe weetuli abakola ki abakola abamukolerera certificate tugula ettaka tugula tukoze buli kimu etofali tuwaddeyo naye embeera Ssaabasajja gy'alimu embeera Ssaabasajja gy'alimu yeeraliikiriza twetaaga tuswala kati kiki tuyinza okukola nga Katikkiro talina kyatalina twakuwa Ddamula nga tukwesize Mulembe Mutebi gwe abavubuka sipiidi kwokolera ebintu etekwa kuba yakivubuka tulina kuzeerera bwebanga Cuucu beene yeetaagwa obujjanjabi obwabakugu okusingawo lwaki tetumutwala Bungereza katugenda kola tutya nalayo n'ebbaluwa emumuuza eyo kyekyo feeke eyo feeke amawulire gali feeke agamawulire gali feeke waliwo abantu abakola ebintu okutabula ate Obuganda ego gali feeke mpulira ennaku ku mutima mpulira ennaku ku mutima butuuse bulungi bwatuuse olowooza okyayongera soka ogera tema omulanga nga abantu iguma